Nsoose kufuna akatebe kwentuula ndyoke nkuwe bino. Buno obubaka njagala buntuukire ku musirikale ono owa gavumenti wano ku app eno yeeyita Officer wa Muhoozi Kainerugaba. Na buli musirikale yenna ayambala ebyambalo bya gavumenti n'ogenda mu public n'ogenda ku social media, video eno giwulirize bulungi. Amanya nze Kansime 61 sirumbagana ba byakwerinda wabula mpabula. Baganda baffe ba new TikTok bakajja ku social media can build you and social media can put you down. Ate esobolera ddala okusaanyawo. Bino mbirabye. Ndabye abaana we twogerera nga baasiraana. Wabula lwaki ndeesa afande ono njagala muyigirizeemu okwo katono muwabule. Munanga amagezi, Abanyoro bagamba amagezi muliro baguhanganaho. Nti amagezi muliro we gakukendeerako ogendako ewa neighbor n'ogakimayo. First of all njagala kubulira afande ono ninawe nabadde kuraive nga afande ono mpulira bamuzara wabamunyooma. Era nange nasoose butakikkiriza nga bamuyise wa LDU muvuzi wa boda biki. Naye nga ate olwedda ali declared nti Officer wa Muhoozi Kainerugaba. Simanyi oba kikola kityo okubeera ne attachment ku CDF nga lyerinnya lyo. Ne munaye tukiriza nti mu magye assignment esinga ranka. Simanyi oba eyo assignment yo gye baakuwa nti ogende omubula. Simanyi. But first of all Muhoozi Kainerugaba ono CDF. Ekyo ffenna tukiweera ddala ekitiibwa. Ekirala public figure. Ensi eyina ebirala byemulabamu newankubadde ng'abamu tetukkiriziganya nakyo, naye abasigadde mpulira bamugamba nti bamutunulira kifaananyi kyakubeera mukulembeze wa ggwanga. So buli weweetumma erinnya lye n'ojja ku social media n'oyogera ebintu ebitajja mu myaka gyo oba ebitakwatagana, ekyo kibeera kikyamu. First of all njagala nkuwa amateeka ga social media. Social media teriiko munene, teriiko mutini. Ffenna tuli kyenkanyi. Bw'oba toyagala mikira gy'enkima gikkoneko teweetaba mu mazina gaayo. Naye buli wojja ku social media ng'oyambadde bulungi erinnya lya CDF ng'oli officer, maze ne ntunula ssebo ne ngendako mu vidiyo ze. Omusajja ono musirikale ebyaddala eneranka kwali si ey'amaanyi ennyo kiri awo, naye ranka nnene mu magye. Lieutenant eyo ranka nnene. Kyenkakasa nti agitobedde okugituusa wano. Era muganda wange ngenda kusaba nti social media gyegendereze. Social media ebeerako abantu bangi b'otomanyi. Lwaki nkulondobyemu mu bangi nti oba oli awo n'abalala bayigire ku kino. Nalabyeko simanyi n'omulanga yeeyita afande Teeso nti osobola okwogera ekigambo kimu bwe kiti tugeze nga mu mwabadde simanyi gw'obiyise bya vibe. Ogamba omuntu nja kunoonya nja kukima. Omuntu oyo abatamanya ngamba ne bakozesa opportunity ne bamutuusaako obulabe. Toyina wookyegaanira wabadde mu kamera ng'okyogera. Kati kitegeeza nti obulamu bwo burisikinze. Ekirala toli mwogezi w'amagye. Kati okujja nga weetaddeko erinnya lya Officer wa Muhoozi Kainerugaba kitegeeza nti olwo okiikiridde magye oba okiikiridde CDF. By'ogenda okwogera byonna ensi eba emanyi biviira ddala eri. Mu buteeka bwako gwe tewandibadde ng'oyogera nga CDF si yakutumye kubanga erinnya lyo likiikiridde CDF. Simanyi attachment ki gy'olina ne CDF, naye ekyo kyokka kimenya mateeka. Toyinza kubeera officer wa CDF. Ekyo kiba kimenya mateeka. Ekirala bw'oba toli mwogezi w'amagye erinnya wandibadde olyeggyako. Kubanga anything, any word, any speech you make through that name is accountable on UPDF.
senga wabadde oli mu ngoye zo nga wabadde muleeyayo n'ojja ku live zo ng'oliko erinnya lyo oba gwe John oba ki n'otuwa vibe zo ze wabadde oyagala kuba nakulabye ng'oli musajja ali entertaining olina vibe, social media ejja kwagala. Naye weweteekako erinnya lino mbw'otiisetiise mukwano kyandikuleetera gwe obulabe, because abantu ababeera ku social media tobamanyi kye bakupulaninga, tokimanyi nti bonna bakwagala. Omuntu asobola okuba nga takwagala n'akozesa opportunity n'agamba nti ayogedde kwani, n'agenda n'amutuusaako obulabe, olaba bw'oluzinga. Ate nga kisobokera ddala nze ndabye bangi be basibye wetwogerera wano nga private Richard ali ku myaka 3 eruzira, Lieutenant akampulira talent oyo ali ku myezi 12 bamusiba, Private Lukwago ali ku myaka 35, Abraham Private Hamus walimbwa ali ku myaka life imprisonment, tewali kitasoboka. John Obong simanyi Sam Obong ali ku myaka oyo ali ku imprisonment ya myaka 32, tewali kitasoboka wano. So muganda wange rankayo ojijje wala okugituusaawo na buli musirikale yenna. Banange narabye social media abasirikale mugijumbide, naye ba mikwano tubategeeza nti social media eno mugyegendereze, ebintu bya social media mubyegendereze. Osobola okwogera ekintu eki nekikuleetera obuzibu, naddala ng'oyambadde erinnya lya gavumenti nga okiikiridde gavumenti. Ekintu ekyo kyabulabe eri ba new TikTok mwena abaakajja nga muli mu byambalo bya gavumenti. Statement zona ze mukola nga mwambadde manya ga gavumenti, simanyi mwambadde manya ga bitongole bye mukolera. Nze ndi SFC ndiki byonna byokola biba biri accountable to you. Okitegera? Senga omusirikale ono yabadde azze ng'ali mu ngoye ze za bulijjo, amanya ga ataddeko malala, byonna bye yandiyogedde tetwandibifuddeko. Naye ekigambo ofisa wa Muhoozi Kainerugaba, ate ng'olwedde oli Lieutenant Mulamba, eno ranka ya Lieutenant, kitegeeza nti byonna byogenda okwogera awo biri accountable to UPDF. Temuswaza bitongole bya gavumenti, newankubadde nga gavumenti eno yabavaako mukole ebyammwe. Ebyo bye bimu ku nsonga lwaki abantu balwana gavumenti eno. Oba temukimanyi okwonoona institutions, okwonoona ebitongole. Poliisi tekyafugika, buli mupoliisi akola bibye, buli w'amagye ne waba private alowooza wa kitalo. Banange abantu bonna mubatadde ku bunkenke, buli wabibombula alowooza oba ye general. Banange ba mikwano tubeeremu ne discipline, naddala nga tukozesa ebyambalo bya gavumenti, amanya g'ebitongole mwe tukiikirira. Tewaliwo yanditegedde nti oli musirikale ne wandize n'okuba vibe, naye olw'okuba nga munnanga okyeteekako okole byokola, once it will make you trouble. Newankubadde nga kati osobola okujja abantu bonna ne bakutya, ate ndowooza wakirabye bantu tebajja kutya, bano abantu bakoowu. Ne bwonookera ku macyanga gwe Kainerugaba n'ojja olaba ne Muhoozi kennyini naye apostinga abaana ne bamuyisaamu egaali, CDF Mulamba. Kakati mukozese bulungi, banaye temuvumaganya gavumenti. Gavumenti eno abantu bagikyaye ekimala. Ninga Museveni ng'omuntu si ye mubi, wabula abantu bakozesa batadde mu bifo, simanyi bagamba n'ogu kubanga ayinayo omuntu ogwasobola okubira essimu munnange n'atowa order. Mwe muviiriddeko Museveni okumukyawa, mwe muviiriddeko gavumenti ya Mwami Museveni eno abantu okugirwana. Tubeere ne discipline, naddala nga tukozesa amanya g'ebitongole nga twambadde ebyambalo bya gavumenti. You people have discipline. Nze Kansime 61.